zigenza okubeera saa 10 ez'okumakyanga abantu bataka mu lubiri embenga okweta misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ag'emyaka 7 bitambulire ku bulamu ogamba nti abaami tubeere basale mu kulwanyisa Mukenenya nga tutaasa abaana b'obuwala. Ebyokwenda binywezeddwa okuva mu buli nsonda. Abasobola okudduka basuse mu dduyiro nga ku ssaawa emu beegatiddwa ku Katikkiro Charles Peter Mayiga kw'ossa n'abayimbi okubadde Mathias Olukaga, Misa Kisemakula n'abalala okugulu kubazaamu amaanyi. Beegatiddwako omugenyi w'enjawulo nga yakulira Unaids Winnie Byanyima ngo nayaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ssaabasajja Kabaka nga atuuka ne Maama Nnabagereka abantu bakwatidde ku wankaaki w'olubiri nga baddukira ku mmotoka ye. Munda mu lubiri kibadde kijjubi olw'endulu ekubiddwa nga Kabaka atuuka. Aniziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga omulangira David Kintu Wasajja n'olukiiko olutesitesi. Agenze buteerevu n'asisinkana abavujiriza ab'enjawulo okubadde aba Vision Group ekikiddwa Michael Mukasa Sebowa, aba Airtel, aba Unaids n'abalira ebyokubya ebifaananyi. Olwo bayolekedde ku Namulondo Nakali ne bayimba ekitiibwa kya Buganda olw'essanyu eriyita abantu be. Olw'amaanyi Ssaabasajja gataddemu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya aba Unaids bamuwadde ejjinja ery'omuwendo okumwebaza ne beeyama okwongera okukulakulira buno Obwakabaka okulwanyisa siriimu. Omuterega mubaka bw'atise Katikkiro Mayiga yeebazizza abantu olw'okujjumbira emisinde. Abalagidde okubeera abalamu nga babira eddagala abalwadde kibasobozese okutwala Obuganda mu maaso. Abagambye muwetangire Mukenenya, mugende babakebere Mukenenya, bw'osanga nga Mukenenya amulina olire eddagala, bw'oba tomulina lirako omala okuwasa olw'okusimbibwa olyoke weetabe mu nsonga ezo. Ayagala mukole mwesimbe mulime emwanyi musirike. Kabaka Oluvanya agenze ku kituuti n'asimbula emisinde ku mitendera egy'enjawulo okuli kilomita 21 15 nga badduse ne batebenta. Kabaka olubaliriza okusimbula lalinnya emmotoka ye okudda mu lubiri. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.